It's Tawila Radio and TV where facts count. Mbalamusizzaako baganda bange abawuliza Tawila Radio namwe abali ku Tawila TV. Amanya Zavida Fixa nga nze ntuddewo olunaku olwaleero okulaba nga tukwasaganya ensonga eno era nga mu studio olunaku olwaleero nkyazzamu abagenyi babiri nga bami bano bamaanyi ate bamanyikiddwa mu kitundu ndoozi era mubalaba si baami bapya era bamanyikiddwa mu mitendera egy'enjawulo naye ng'olunaku olwaleero ensonga ebaleese ensonga nayo yasimba yanjawulo era nga twagala okubawa omukisa babeeko ensonga ze bayisaawo ate batubulire ku biki ebijja mu maaso mu kibuga Abu Dhabi okusingira ddala kuba mwe babeesenga ensonga ezo bwe batyo mwe bazitambuliza. Ngenda kutandikira ne ku mukono gwange guno ogwa kkono mwami abalamuseeko ate nja kudda ku mukono gwa sayidi eno naye abalamuseeko oluvannyuma tulabe nga tukwasaganya ensonga sebo obuuza kubawuliriza. Neeyanziza nnyo omukulu wa Tawila TV Tawila Radio. Tusanyuse ssebo okubeera nga otukyazanga emirundi egisoba n'egisoba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya agange mpitibwa obanze Musa Nyenje nga ndi nzaalwa y'e Butambala era nga ndi musajja muwangazi awangalira mu kibuga Abu Dhabi. Neeyanziza nnyo nakaseera kano ate okubanga ompadde omukisa okukyalako mu studio za Tawila TV Tawila Radio sebo. Toyanze nnyo toyanzeege. Kusaidi eno nina muganda wange omulala naye agenda kuba nga ayisaawo atubuza akatuwa kumanyage ate era tulabye ensonga bezigenda ogenda mu maaso. Sebo buza kubatuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bantu bange bannange ba Abu Dhabi abaagala Tawila Radio Tawila TV amanya ne Doboz team consultant wano mu studio era nga mbabuuzaako mbaagaliza Ramadhan ennungi eri ey'emirembe ekisibo kibeere kya ssanyu eri ku buli muntu yenna. Sebo neeyanza nnyo okunkyaza olunaku olwaleero. Kale mugala neeyanzeege. Omukulu Musa Nyenje wabadde yanjula mpulidde ku kigambo Butambala nga mumanyi nti Butambala teva muto. Si bwe kiri? Bwe kiri sebo. Bwetyo nno. Mukulu Musa Nyenje katandikire sayidi yo. Olunaku olwaleero nsonga ki oli mu studio? Kusookera ddala kansooke ntwala omukisa guno okutoolera ku salaamu ku basiraamu bonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nga bw'omanyi nti tuli mu mwezi ogw'ekisiibo so kantwaleera omukisa guno okwagaliza abo bonna abasiraamu mu nsi yonna naye okusingira ddala abasiraamu baffe abamu UAE abamu Abu Dhabi okubaagaliza omwezi omulungi ogw'ekisiibo. Ensonga nno etulese mu studio muno era teyawukana nnyo na mwezi gwa Ramadan kubanga for the first time sebo tugenda kukyazaako ku basomesa baffe Bannayuganda abamanyikiddwa ennyo babadde batambudde ensi yonna naye ngaffe UAE twali tetunnafuna mukisa. So mu kaseera kano ne basalawo ne bagamba nti ate mu kiswawumu eno katugende tusomeseeko ku basiraamu baffe abawangalira mu UAE naye naddala nga Abu Dhabi ne tuweebwa omukisa okuba nti bagenda kujja batusomese ng'ennaku z'omwezi 9 era olunaku olwo lugenda kubeera lwa byafaayo nnyo kubanga tugenda kubeerako ebibuuzo bye tugenda okubuuza bayimaamu baffe era nga bayimaamu abo buli omu abamanyi nti bayimaamu bamaanyi mu Uganda. Katono nnyawo oyogedde ku basomesa naye basomesa ki bana bagenda okubanga bajja? Abasomesa abo tulina abasomesa babiri. Tulinako omukulu Imaam Kyeyune amanyikiddwa nnyo ne tubaako n'omukulu omulala amanyikiddwa nga Sheikh Kitti. Abasomesa baffe abo basomesa bamaanyi nnyo era nga basomesa basomesa emitendera gyonna okuva ku Ramadan okuva ku bufumbo okuva ku nika okuva basomesa emisomo mingi era batuteekedde ebintu bingi by'essaali yagadde omuntu ali eyo kubeera nga asuubwa sebo. Okay, tunayanza nnyo neyanzege muganda wange Musa Nyenje kanzireko kusaidia team consultant nannyini kibuga Abu Dhabi sebo tuyitiremu ku nteekateeka tumaze okuwulira nti tugenda kuba n'abasomesa babiri abasajja ab'amaanyi mu nsonga z'eddiini abalungamya mu mbeera yonna tuyiseemuko ku nteekateeka nga bwegenda okuba. Sebo nze ndi n'essanyu lingi nnyo okuba nti nafunye omukisa n'embeera ku batesitesi abagenda okuleeta bamashek mu UAE era abasinga eyo mbadde temumanyi obusiraamu tubutambuza tutya mu Abu Dhabi. Amanya nze Shafik abamuyinza okuba nga mumanyi lya team consultant naye lyo libadde mmwe nga mulimanyi bbanga ddene
naye eryange ery'obusiraamu enze Shafiq sebo nkimanyi nti Zavi naye yennyini obadde tomanyi linnya lyange sibo nkimanyi tuvudde wala naye nga mbutuufu nkowoola abasiraamu ffenna abali mu Abu Dhabi bannanga olunaku ng'ennaku z'omwezi 9 lema kusubwa kigenda kubeera ku Ali Ibrahim restaurant bamasheeki bagenda kubeera nga batuwo mu buntu ebibuuzo bigenda kubeera nga babiddamu mu lunaku olwo. Mukulu team awo wennyini wenjagala okumanya enteekateeka eyimiridde etya olunaku tugambye ennaku z'omwezi nga 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu oba omwezi ogujja? Omwezi guno gwennyini ogwa Ramadan omwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda kubeera ku Ali Ibrahim restaurant ennaku z'omwezi ezo kusaawa 10 paka ku ifuta tugenda gikwata ffenna kasatu namala emisomo tugenda kusiibuluka ffenna ne bamasheeki era nga ku olwo olunaku bannange omusiraamu ali eyo tugenda kubeera ne katiketi kogenda okusasula okulaba bamasheeki nga tugenda kwogeramu ne bamasheeki okusomamu ne bamasheeki okulya ne bamasheeki sebo tujja kuba nga twetaagamu kadira mu 13. Mukulu timu awo tugenda kujjawo katono nnyo kamala okuddako wa Mukulu Musa Nyenye ayongera tusigira ekifaananyi nga bwe kinabakola olunaku agambye ennaku z'omwezi zigenda kuba 9 olunaku lujja kuba lwa 6 tugenda kuba ne bamasheeki nga bali mu kibuga ekya Abu Dhabi awoko Ibrahim restaurant emanju wa Madina Zayed shopping mall awe bagenda okubeera. Mukulu Musa Nyenye yongera tusigira ekifaananyi kola olunaku nga bwe kigenda okulabika omuntu ayitaga okujja yeetaga kuba musiraamu oba nedda sebo neyanziza nnyo sebo weebale nnyo weebalire ddala ekikulu kiri nti bannange tuli mu mwezi gwa Ramadan omwezi guno ogw'empeera omwezi guno ogulimu okweyoolera ebirungi so bamasheehe abo baba bazze bagenda tulya ow'emyoyo n'omuntu atali musiraamu ayinza okujja n'awulira ensomesa bamasheeke gye basomesa oba oli awo n'avaawo nga alina kyafunyeemu oba kyayizeemu kubanga ekyanjawulo ekiri ku bamasheeka abo tebasomesa nnyo bintu bya kusosola mu madiini wabula basomesa nnyo ebintu ebya bulijjo owewaawo ebisikiriza n'omuntu omulala okubeera kubanze nnamukwano gwange wano owa Tawera TV gwe mmanyi ennyo buli wembeera naye ayagala okubeera ng'awuliriza Sheikh Kitti oyo ate nga mukwano gwange oyo muganda wange wa Tawera TV si musajja Muisiraamu naye taggwako kuwuliza njiri ya Sheikh Kitti wamu ne Imaam Kyeyune so tukunga abantu bonna oba tuyita abantu bonna abaagala okuwulira ku bigambo bya Mashe nga tetusosoddeemu ddiini okubanga batwegattako ku lunaku olwo. Tweyanzege muganda wange Musa Nyenye kakati mukulu team consultant ngenda kudda side yo naye nga kyensinga okwagala omaze tunyonyola nti bamasheeke bagenda kubaawo bagenda kujja basomese bulungi era nga unyonyodde nga bwe tujja okukwatira awo ekijjulo ne bamasheeka ekyo gonna mukisa gujja kuba gwanjawulo kuba abasajja abo si bangu nnyo kulabika balabika naye si be bangu nnyo kakati mukulu team consultant twagala okumanya ebisale bigenda kuba bitya oba tujje buzi ekintu tukigire era gwanabaawo ebisale omuntu asobola kufuna atya tiketi agisangawa era alina kutuuka ssaawa meka mu kifo? Sebo webale nnyo webale ddala bwana Zavi tiketi weeziri era tiketi zaatuuka dda mu katale weeziri ziri nange kennyini kamwa koogera tiketi yaddira mu 13 wonna gwe wooli kasita okuba ku namba yange y'essimu ennamba gye baweere ddala ennamba nga y'essimu eri 056 522 4732 ennamba yange eri 05 522 522 32 ennamba eyo ebeerako gwe wenna yeetaaze tiketi yonna wooli nsobola okuba nga ngikutuusaako mu buntu ku bwereere. Emiryango gijja kuggulwawo ssaawa 10 paka ssaawa 2 ez'ekiro nga buli omu adde waka. Yes, tweyanzege mukulu team consultant ngabo muwulidde ensonga bwe zigenda okubeera nga ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwezi ogwa Ramadan wano mu kibuga ekya Abu Dhabi waliko Al Ibrahim restaurant emabega wa Madinat Zayid
mu kibuga wano ekya Abu Dhabi wakati ddala awo entambula esoboka wenna okusinziira mu kitundu gy'ova abanava Musafa abanava mu China camp wonna wova entambula ebe kutuusa bulungi ku kifo bw'otuuka basi yonna gy'oba okozesezza basi osobola okuviiramu awo ku bus stop ya Madina Zayed era oluvamu kirira wansi mu underpass osale oyingire Madina Zayed mu nyini oyite mu booti oluba okufuluma ogenda kuba olaba Ibrahim restaurant awo nyini okusinzira ku bakulu bategeeza nti wetugenda okubeera ku lunaku olw'omukaaga olujja ndoze bukiri lunaku olw'omukaaga olujja akakati nga tufundikira mu nsonga eno ngenda kusaba omukulu Musa Nyenje otuweeyo ebigambo ebikunga ebikubiriza abantu oba ebigambo byebisembayo ku nsonga eno. Bannange mwenna bana Abu Dhabi mbayita oba mbasaba kubanga sebo omukulu wano wabeerawo kutuba ne kutuba eza wano za Luwarabu olusi twekanga nga tetufunye kumanyika oba kumanya bintu twagala okumanya ate tubeera n'ebibuuzo naye tetusobola bibuuza nti bwe tugenda wano okusaala tusaala ne tumane tudde ewaka so bwe tuba tufunye omukisa gw'amasheewa tulina omukisa ogw'okubuuza ebibuuzo ne tubanga tubitegeera ate n'okwongera okuguka mu busiraamu bwaffe so madde nkunga era nga mpita bana Abu Dhabi mwenna ku lunaku olwo lunaku lwa kisiibo tubadde tubasaba mujje tubeere wamasheeba tusomese tubuuze ebibuuzo byaffe buli muntu aveewo ng'alina kyafunyeemu sebo guno mwezi gwa mpeera guno mwezi gwa kwenyagira ku mpeera akaseera k'omala ng'otudde mu ddarasa kajja kuba ka mugaso nnyo ku lunaku lwa kiyama so nkunga mwenna bana Abu Dhabi buli omu gy'ali mujje tubeere ku lunaku olwo tusobole okwetaba mu ddarasa egenda okuba ey'ebyafaayo wano mu Abu Dhabi sebo tweyanze go mukulu Musa Nyenje era mbeera yennyini ngenda kuddawa mukulu team consultant sebo mukulu team mukulu Shafik lwakuba nti erinnya lya tiimu lyakwata nti wonna otambulira mu kibuga Abu Dhabi UAE yonna bamanyire erinnya lya mukulu team consultant ojja kunsonyiwa tubeere nga tukozesa erinnya eryo abantu baffe we basinga okutegeerera ng'osiibula kiki kyotuwa tiketi otumaze tutegeeza nti ziri mobile n'omuntu akubira kasimu agifuna butereevu njagala mbuzeemu kino nga tumaliriza kuba ebiseera bimanyi nti COVID weewa wagenze akendeera naye era amateeka gakyali kukola ddala mu bifo eby'omonda nti abantu tusuubiranga bameka oba nti abantu tujja kukola first come first serve nti omuntu atayanguwe ayinza oba okufikira mu mbeera eyo twategekedde abantu nga 150 kyemmanye yennamba ejja kubanga emala mu restaurant wali totya kujja nti toyina COVID toyina results ojja kuba oyingira kubanga kyemmanyi mu kaseera kano COVID siwe yagundi nnyo kati atutiisa era bw'ojja ku restaurant tojja kugamba nti ate leeta alhosiniyo ojja kujja bulungi oyingire naye ate sigamba nti kikigaana ekyokwekengera gwe n'ogenda n'okola test ezizo genda ojje nga gumanyi naawe oli safe okusinziira nga bw'ojja naye jangu ne masiki kubanga tunabeera mu bantu ojja kubanga weetaagisa kubanga wetekako masiki yo wewe nyewe ddala sebo neyanze omukulu team consultant ngenda kudda dakiikemu mukulu Musa Nyenje obubaka bw'obusembayo oba osobola otumire ne ku bantu bw'oyagaliza abantu ekisiibo obubaka bwange sebo obusembayo era tebujja kwawukana nnyo nti nyongera okkunga bana Abu Dhabi mwenna okubeera nga mwenyigira nga mwenyigira mu ddalaso eno tubeere nga tuyiga bye tutamanyi nekyokubiri njagaliza mwenna bana Abu Dhabi mbagaliza ekisibo ekirungi nsaba Mukama Katonda buli omu amwanukula edduwaze nsaba Allah okutuwa obuwangazi okutumazaako ekisiibo kino ate n'okututuusa ku bisiibo ebirala bingi nentumirako bannayuganda mwenna abasiraamu ne mbagaliza ekisiibo ekirungi tusaba Mukama Katonda tukozese swawumwen okulaba nga tusabira ensi yaffe n'okusabira famire zaffe wamu naffe ffennyini okwesabira sebo neyanziza nnyo omukisa guno era ntwala omukisa guno okwebaza Tawera TV Tawera Radio okubeera nga batubeereddewo nnyo ku buli nsonga yonna gye twagala okuba tutuusa ku bannayuganda
okubeera nga batuwa platform. Sebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Toyanze muganda waffe Musa Nyenje. Mukulu timu consultant ng'osiibula ngenda kukusaboddemu otegeeza abantu ebbeeyi ya tiketi obaddemu obannyonnyole n'ekifo essaawa n'olunaku awo naawe otumire ku bantu batuyagaliza abantu ekisiibo ekirungi. Amasheeke bano omuntu abayimyemu ssente okusingira ddala eba bazuka energy drink era ng'ekyokunywa ekyo kwekiri ku katale kaffe ak'Abannayuganda mu UAE wano. Bwonna okisangawo ku Pink Restaurant, okisangawo ekyokunywa ekyo na buli kyomwa akyetaaze era okyasobola okukuba ku ssimu yo yennyini neba nga kikutuusibwako. Olunaku lujja kuba lwa 6 ffenna olunaku olw'eggulaawo nkimanyi tuba abasinga baba bamaze emirimu gyabwe egy'okukola kubanga Ramadan tumanyi tukola half day abasinga, then obudde obwo buba budde butuufu bwakubeera bwa kwewumba eri Mungu. So mbaaniriza mujje tubeerewo bannange mbungi ate tumanye ebisinga ku ddiini yaffe. Bannange gwe alina ekkonda ku munno jangu ng'omanyi nti ogenda kuba ng'olivaako kubanga ekisiibo kino kyakweza bujja Ssebo Mukulu Zavi. Tweyanze bannange wetu abagenyi baffe akaddeko tubadde nakatono we bati basobodde okuba bakakozesa mu bulungi era nga nyongera okubajjukiza nti bannange mweyongera okubanga muwiza Tawira Radio, Tawira TV tubeerawo tufuba nnyo okulaba nga tukwatira ddala ku Munnayuganda mu community mu ggwanga wano erya UAE waawo ne tusikamu ne ku bigere ne tweyongerako ne bweru wa UAE naye ng'era mu mbeera ye munange nja kwongera okubuuzaako akakiiko akatwala Bannayuganda mu UAE akakulirwa omukulu Ismail Ssebuggwawo. Ssebo ndooza tiketi yo ojja kuba okona ku mukulu ku timu consultant agikuleetere ate gwe bonaabula yani abaana abaayaawo ndoze ne timu yo yonna yonna ojja bulungi esobole okubaayo. Nyongera okutumirako bannange Uganda Cranes Abu Dhabi timu Kasukaali mpozi maasawo Kasukaali erina kyefumba mwenna abanyumirwa omuzannyo gw'omupiira mugenda kuba mwetegeka mu mbeera eyo. Nenyongera okutumira bannange ku baana ba Villa amanyi nagudde mu bintu jjuuzaawo Villa bannange mbatumiddeko nnyo manyi tulina tiimu nnene tulina abamaneja abanene Saji gusese nagudde ogwe mu bintu naye nga tutwaniriza omuntu yenna nago nani n'omutima gwa Villa tukwaniriza okubanga ojja ku Uganda Express naye ina timu yayo so twagala omuntu alina omutima gwa Villa. Ekintu kino tukikola kuzimku era kwongera kulaba nga twegattira mu mbeera yemu Bannayuganda twongera okwegatta naye kati nga ntuyise ti Bannayuganda abagiriza Villa ebirungi eye Uganda n'eya wano mwenna tubayise tubakowoola tujja kuba twongera okubategeeza singawo ku nsonga eyo naye nga sigenda kubanga nsukka wano nyongera okutumirako Bannayuganda mwenna abali wano nga mulafuba n'okulaba nga mubaako kye mukola ate era nga mumanye buli kintu kye mukola tulina okuddayo okuzimba ewaka eri ewaka mu mbeera yonna bwentyo bwe njagala okubanga mbategeeza era nga mu mbeera yemu njagala okubaagaliza ekisiibo ekirungi baganda bange abasiraamu ne bannyinaze nti mukole ebyo byennyinnyini Allah byalagira mu kiseera nga kino ate era newe kiba kiwedde temuva ku ebyo bye mbadde mukola mu kiseera nga kino. Bwentu bwetulabisa olunaku lwaleero njagala okwebazaako muganda wange Johnson Sengendo abadde okubiriza programu eno olunaku lwaleero atasobodde kuba wano naffe weewaawo ng'ateera akwasaganya emirimu emirala gyegimu okulaba ng'ensonga zino zitambulira ddala bulungi. Nentumira kwabo bonna abagobera Tawira Radio and TV ku mikutu gyayo egy'enjawulo nentumira ne Bannayuganda mwenna abasobola okuba tufolinga mu ngeri emu oba endala. Mubeere bulungi. Zavi the Fixer, Tawira Radio, Tawira TV, mweraba. It's Tawila Radio and TV, where facts count.